Mulungi yakumida kwanda Rose Media Eugene kwanizo na kolola nkobaza n'umujana jota sakengala mukwana subscribing atwenyanza nnyo mukwano atata nababambi subscribing teka ko notification bell video jimpeleka like tuberenga tutambula wamu ne comment osobola kuteekawo mukwano kubyona ne tuberenga tuteesaamu olwalero nkukomerezaawo ki abasajja abeegumbulidde okuzaala mu bakyala nga tebabayamba abakyala no batabuse kakati no lutalo lukuze kubanga luyingiddemu ne president waabwe mwana muwala Badblack kati nagambye nti ye anoonya omwana omusajja gwe bayita Sepuya naye nga kaana kukwatako nga bivudde mu mirembe tojja kukyagala agambye amuleetere DNA agambye ono yazanyiranga mu Uganda Cranes bamuyita Sepuya amwagalako DNA agamba yamuzaalamu omwana naye ayagala ku buyambi ne Dora nno wa Bruno Kemulowooza tatudde Bruno Ke yagenze n'amukubamu oluyimba nga lubi nnyo naye aleese foomu naye amuddiza omuliro gw'oluyimba bannange bano bagenda kwefumitira mu nnyimba naye nga bannange wabeewo ataasa bano kubanga Dora naye alabika mukalu muzibu tali willing kusizinga fire mpoze nga Bruno Ke amaze okusirika wabula ate ne Nash Glow waffe naye bambi akyali mu maziga bajjo kirabika atanaba kukkiriza kulabirira mwana gwe yamuzaala mu bambi ayina ennaku agamba business ze zonna zigudde ayagala mulabirire awamu n'omwana we asobole okubeera nga abeera bulungi ate ye D.Rickman oluvannyuma lw'omukuba emimwa ne bajjasa grenade eyamukuba ku weekend awo ne Shira nga bali mu Balemu bannayuganda bamuwadde amagezi adve ku relationship ya Shira kubanga Shira alabika tamatira alabika bakyeyagala ne grenade lambu y'ensonga eyamukubya kubanga ajjukira Shira ne grenade bayagalanako ono ex woli so kirabika wakyaliwo akagenda mu maaso bannayuganda mbu bwe babyogera era mbu y'ensonga eyamukubya kakati nno waliwo avuddeyo n'agamba bannayuganda banange musasire ku taata wa Shira mumusabireko omusajja oyo alina ennaku kubanga alayika omwana gwe yazaala musege mulungi genda kubambi kuteerayo mukwano berengo biraba mukama mulungi akunkumire beera bulungi bye. Tambuza video eno etuke ku mwami Sepuya Eugene eyali asambira mu Uganda Cranes footballer kati ngali Sabia. Mwami Sepuya Eugene oba oli mukwano gwa Sepuya oba oli maama oba oli taata oba oli muganda we mugambe right now njogera with a respect edda twakozesanga mu mwana y'abantu bangi kati babajjeko DNA. Sepuya Eugene I'm requesting you for a DNA gwe ne muwala wange Davina njagala DNA nga si bigambo so nkwetaaga nga nkyali mukakkamu ojjeko DNA kubanga nze sijjukira Kim fucking me that okufuna olubuto wabula you I remember you twadetinga ogutali mulundi gumu oba mirundi ebiri twekola ogutali mulundi gumu oba mirundi ebiri so Sepuya Eugene I'm requesting for a DNA ng'abantu abakulu bwe kakutubawo kano ka video hit my in so Sepuya nkyakuwa ekitiibwa njagala DNA bwoba mumanyi Sepuya nga oli nnyina oli kitaawe oli anti oli kinjagala DNA ku mwalange Davina because you well know ebiseera mwe twedde gamba nga nfunye olubuto nenkugamba nga omwana muzadde buli kimu kimanye so Sepuya I request for DNA test running gweko ne muwala wange ekyokubiri kimuswaga bwawulira nga toli mu mativu naawe jangu bakoleko DNA after all omwana obadde tolina kyomuyamba so kimuswaga naye oba owulira nga wekakasa omwana wuwo mujangu badde mubakoleko DNA ey'okubiri wojjira okola kino ekintu kiba off ye muntu akuvuma ate mukaali anyiiga mangu Bruno muvumi alina omumwa ebirungi sibijjukira bulungi naye ebibi bibadde ngawo togina na kirungi nakimu kyojjukira anti kati ebirungi natuula ne tufuniddemu challenges nyingi mu relationship yaffe eno mu mwaka guno era ndowooza kyeva eweddewo amangu nti abaana teyabaŋŋamba abaana si babi abaana si ye issue naye yo obutabaŋŋamba abaana ki anti kati yaŋŋamba Briella yekka ate nagenda olaba nga ne Seth azze naye tugenda omukozi wenkubulira omukozi sente z'abanja sikusaba nti omwana oba musasulire rent oba ki bwe nali nkutwata sente zange ngula ennyumba sakugambako yadde n'ekikumi nakikwata bukwasi n'ekikola nenkwata omwana ne muteeka n'omukozi mu nnyumba kuba balina okuyiriba okunoonya sente kuba tolina kyompa mbadde nsaba sebo it's either otwale omwana wo ate osasule ne sente zange kimbadde nsaba sigenda kubeerawo ku pressure olina okusasula kino abaiddu bayimumanyi obunkeke bwe tubeerako wano eno omwezi nekujja nga olina bili ya miliyoni nga 10 miliyoni 7 gwalina ozisasulira abaana balina okulya omukozi ayagala sente
n'ogaana ddala oleeta yadde n'ekikumi obudde bano business yange is down because obadde ogyewolamu business eri down n'omuntu ne waba ayise wakaliga ku branch yange eri awe wakaliga omuntu bw'ayitawo asobola okugamba nashi business ebadde ki business yabakyo because buli w'olibeera n'omwagalwawo nga tasobola kuwa respect ng'akyalabankana nga nemba mutambuddeko akyamagaamaga akyalaba ono n'oli gwe omuwala oba omulenzi gwe omusajja oba omukazi oli mu buzibu relationship tegenda kuwangala tejja kuleetera ebizibu. Rickman eyayimba ebbango baaliwanika boyfriend wa Sheila Gashumba baamukubye giraasi katono bamuggyemu amannyo naye ng'amukuba egiraasi muyimbi munne Gulunedi yayimba nkuloga babano babadde kapate ka Abrams aka fashion. Rickman yagenze ne girlfriend we Sheila. Rickman nga omanyi munne osobola okubeerako n'emikwano gyo omuwala yagenze kwewulungulako. Rickman yagenze okuddamu okunoonya Sheila Gashumba bamusaze mu kafunda ne Gulunedi. Jukira Sheila kigambibwa mbu ne Gulunedi beeyagalako dda nga Rickman tonnayingirawo naye kizibu nnyo abantu nga bali beyagaddeko ne beesanga ne bataddamu kweyagala. Rickman abasanga agezaako buuza lwaki muyimiridde wano nga omanyi obuyimbi bwe Uganda obuyita busereebu butambula ne bawololo bubeera ne zibbeneti buyina buli fujjo nga bukka ku gaayi nga bukuba Gulunedi akwata giraasi yagikubye gaayi omumwa gonna gwayatise ali mulero nakasebwa ne bali mukola kisajale naye Rickman enda kugamba akalowoozo kanga muvubuka munnange sikumanyi tomanyi naye ekintu kyoyingiridde kiyinza okutwala obulamu bwe. Nigeria bakafiirwa omuyimbi omutomo badi mu bintu bya kisiru beef ne beef eyingiramu ssente n'omukyala oyinza ofundikira nga obulamu bwo bugenze. Rickman waliko ku kyeyo ng'oli Sweden ng'osomesa bazoro ng'okola akasente ko nga kayingira giwakubira oluyimba lw'ebbango waliwanika ne luhiitinga e Uganda nga tolinawo osobola okudda e Sweden oba mu nsi yonna ne weekolera ssente zo. Relationship gy'olimu nze ndabanga etali fitting. Buli Munnayuganda yenna oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli mukristaayo oba oli mulokole bambi woogenda okusaba mu ssaala zo teekamu Franc Gashumba. Franc Gashumba bambi ye musajja asinga ennaku e Uganda, omwana wa mukaabya. Obudde bwonna mugenda kusanga Franc Gashumba ng'afudde kibwatukira oba nga yeetuze naye ng'amuleetedde ebyo yaani muwala we. Franc Gashumba naye w'oba osobola kwanayo omukazi yenna asobola okuzaalayo omwana omu oba babiri okuza abaana abalala ono gw'oyina okuuma lubugo lubaale mubbe. Ekyokubiri baana mmwe mukendeeza enjaga kokeyini asusse ne walagi amabaala g'ekkololaawo gasusse okuwa abantu kokeyini ne walagi. Obudde bwonna mugenda kulaba ku mayiti awo